Tabo asoose bamuyita mukulu ayoze media 256 nkulamuseza mugane constituent oli bulungi mwebale kola mwebale kwagala struggle abakyali mu struggle abatonotono ninga tujja jigusa kale ntumbudde nga bana basubiza nti ku sawa bbiri zenyini nja kuba ntumbudde kale butyo njala tutandika program eno atanatuuka sambyako ate tegeze mu noti omukulu atumbudde ya wetale yakanyo simanyi bankendezemu katono ku kitangaalaawo ndowooza kale kiba kijja kuba kimala kale kanziremu mbabuuzeko bulungi mbalamusizzaako mwenna bannayuganda buli mujja osinzira okola akatambi kano kansumenti muli bulungi olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 21 omwaka 2022 omwezi gwakuna tunatera okwolekera omwezi ogwokutaano kale bwe tunjala babuuzaako bannayuganda bonna gye musinzira okulera akatambi kano buli nsi yonna gy'osinzira okulera akatambi kano kansumenti muli bulungi mwebale kola mwebale kweyagala mwebale kubeera nga mukyali mu struggle mwenna kale nga bulijjo osooka basaba nti buli omu wooli sooka osharingire munno omutegeeze nti omukulu atuuse mukimete ennaku zino Facebook teriiko notification bagijjako ate Facebook zaffe zino naddala page zino bazikwatakwatamu obutalaga abantu nti tuba tuzze live naye ate tujja kikola mu ngeri erabisa nti tutambuza information ku buli mutendera gonna okuba nti information abantu bagifuna tetufuddeeyo botya oba etya naye nga tulina otutambuza information abantu basobole ogifuna kubanga tetujja kulinda ate muntu mulala ajja atukolera ekintu kyo nga tusobola okyekolera kale bwe nja kusaba yakatuuka sharinga video eno tube nga tugenda mu maaso nga bulijjo nsooka kubuuza ku bannayuganda mwenna kirindi sigenda kubonya nsi mbalamusizzaako mwenna gye musinzira okulera akatambi kano abakalaba mu maloboozi abakalaba mu video buli nsi yonna wooli nkulamusizzaako olunaku lwakutaano si lwa Sande olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogwokuna omwaka 2023 ye sawa gye nabagambye nti nja kubira ku video eno ndete information nammwe ate mwewuunye kale mmala obabuuzaako bwe ntyo njala kusooka ate okwebaza n'okutumira ku bannayuganda mwenna gye musinziira naddala abayisiraamu bannaffe mwebale kumalako kisiibo olw'ensonga nti mu kisiibo kino mufuniramu ebirungi bingi olw'ensonga nti mwerekereza okuba nti muzzaako ate kokko eri Katonda oba mugumuyita Allah okumuddizaako ku myoyo gyammwe n'emitima gyammwe ne musobola okubanga musiiba n'okubanga ate mukyusa ku mbeera ez'obuntu ne mufuna empeera kale mwenna mukulike ekisiibo mwe bali kusiiba nkimanyi nti abala bakyali mu bittafuttafu abala mugenzeeko mu bifo ewasanyukibwa abala mugenzeeko mu famire zammwe mutambuddeko abala mugenze okulambula abalwadde weppo n'obbagabira ku ebyo muba mubaleetedde kale no abasinga obungi Allah bwe kimusinga okwagala nkimanyi nti gye muli era mundaba kale saagala baluyisa nnyo maze beebaza mwenna abasiraamu n'obakulisa ekisiibo era ne bagamba nti Eid Mubarak ekyagendera ddala maaso fon tulina ennaku 7 nga engalo bye tuzitadde wansi ekyo bayita ekisiibo wano bakiwumulira ddala ennaku 7 consecutively nga terikola alright bwe nvaawo njala okubaza mwenna bannayuganda abali ku mitimbagano egy'enjawulo okwetoola ensi yonna abali ku bwenyi bw'ekitabo mbatumiddeko mwenna bakyali mu struggle mwe balikola abali ku TikTok namwe gye muli mukyali ku nsonga ez'ebyobufuzi nezikwatagana ku ggwanga namwe mbatumiddeko balikola abalenzi n'abawala abali ku Twitter mwenna buli mukutu gonna gw'oliko nkulamusizzaako mwe balikola mwe balikoberera mwe balikwagala nsi yemmwe si byangu nnyo kubanga nkimanyi data wabusere ennaku zino naye musobola okubanga mukyatambuza information bwe nvaawo njala okubaza bannayuganda mwenna abakyatambuza information ku ground mu bugubi obw'enjawulo olw'ensonga nti mutiisibwatiisibwa abamu musibwa naye nga muga nti tujja gitambuza information kale awo nno sijja kulwawo okujjako okutandika obulungi ne video eyandeese olwaleero njala muntaagingira abantu wano wammanga nga sinatandika njala muntagingire bakansala ba Kampala Capital Authority njala muntagingire Lord Mayor Elias Lukwago njala muntagingire Minister wa Kampala njala muntagingire Executive Director wa Kampala abereko kuno njala muntagingire Yoseriti bahabula tabasula mutano wa Kadazi Nserete and Muzezede nsanga bisibe njala muntagingire abantu mwenna bali mu South Sudan ne mu Sudan y'amamboka njala muntagingire bannabyabufuzi njagala muntagingire Yoseri as a master ino okubera ku video eno na buli muntu yenna no Rachel njagala kutandika information ya leero bulijjo nga bwe njitandika era njala tandika n'akalowoozo ka leero tukawulire bulungi nnyo ate tukawobudde mu kalowoozo ka leero ngenda kajja mu kanyomero kano wammanga mbategeeze nti omuddugavu bw'otaakyusa endowooza yo nantegeerayo ku nsonga ezimu munnange oyinza okwesiba mu bwavu obw'olubeerera
nga golooza nti Katonda yabukutondera. Katonda ffenna bwe tumanyi oba mukazi wa musajja era gye yatwekweka teri amanyiyo yatussa ku nsi kuno tuzaale twale ate tusobole ogirabirira n'atuwa obulamu. Kati ffe kennyini ffe tutandise okwekotogera nga tukozesebwa mu nkozesebwa gye tulowooza nti ntuufu naye nga tesi ntuufu. Kati gwe omuntu ali eyo Munnayuganda nawe yose kaddugala ali ku lukalu lwa Africa njagala okyuse endowooza yo osooka otunulyeko ebintu mu ndaba ey'enjawulo. Gwe mu kalowoozo kaliro badde okimanyi nti bannabyabufuzi mu Africa be bamu abatuviiriddeko obwavu n'okubonaabona ku lukalu lwa Africa. Njagala oyawule wakati w'omukulembeze ne munnabyabufuzi ebintu biri bya njawulo. Newankubadde nti gwe mutendera gwe bayitamu okufuuka abakulembeze naye abantu bano babiri ba njawulo. Munnabyabufuzi gwe tuyita politician. Politician ono yasobola okuviiramu omukulembeze naye ebiseera ebisinga politician tayimirira ku bigambo byayogedde. Politician ye munnabyabufuzi eva akyusa statement oba akyusa ebyo byayogedde. Ebiseera bisinga munnabyabufuzi ayagala nnyo okugamba ebigambo ebiwooma era ebisiige ku kasukaali naye nga tagenda kubituukiriza kubanga aba alina ekigendererwa emabega ebigambo byayogera. Oyo gwe tuyita munnabyabufuzi. Omukulembeze ye muntu ajja okukulembera ng'akozesa ebyo byennyini resources z'omuwanga omusolo okutuukiriza ebyo byennyini by'alina okutuukiriza ng'atudde mu yafeesi gye wamukwasa. Era omukulembeze awuliriza ebigambo by'abantu bakulembera so ng'ate omufuzi oba munnabyabufuzi ekisooka tawuliriza bigambo bya muntu gwakulembera akolera ku biragiro bye nga ye sinakindi amubuuze nnyo n'okugezaako okumanya biki byakola akomekkereza either amusse oba amusibe kubanga ye tali mu ssa ly'abakulembeze. Kati njala kutegeeza nti gwe omufirika kaddugala naddala Munnayuganda mu kalowoozo ka leero njagala kugamba nti obadde okimanyi nti Africa nga ne Uganda mwogitwalidde nga bwe nabagamba ku luddi ovidiyo wedde bakuyalira Lusande nti Uganda ejjuddemu abantu ba bika bibiri eriko enjuyi bbiri. Kuliko oludda oluliko abasiru kuliko oludda oluliko abagezi. Ne mbagamba buli omulondawo oludda olulwo. Nze nabagamba ndi ku ludda olw'abantu abategeevu era abagezi siri ku ludda lw'abantu basiru. Abasiru be baluwa. Omusiru munnabyabufuzi gwasinga okwagala. Omugezi omukulembeze gwasinga okwagala. Tuli mu kalowoozo. Munnabyabufuzi ayagala nnyo omuntu munnabyabufuzi politician ayagala nnyo omuntu omusiru gw'anaasiruwaza. So nga ate omukulembeze ayagala nnyo omuntu omugezi anaamuyamba okutuukiriza ebyalina okukola ng'ali mu yafeesi ng'akozesa ensimbi z'omuwa omusolo. Kati mu Africa mu Uganda bannabyabufuzi abasinga obungi baagala nnyo bannayuganda abasinga nti basiru babeere basiru mpaka. Kino kitukoleddwako nga bw'oba olaba ebiseera ebisinga nti munnabyabufuzi politician ayagala nnyo omuntu nga musiru the extent nga tasobola kubuuza nsaasaanya nnyingiza na bigenda mu maaso mu ggwanga lye wabula ye amanya bumanya nti olwali lwakedde enkya zaako ki. Kati obwavu bw'olimu embeera embi gy'olimu togamba nti gw'ogyesibyemu wabula gwe obusiru bwo n'obutategeera bwo bwe bukuleetedde okubeera mu mbeera embi. Ye nga munnabyabufuzi agenda kuyisaako V80 munnabyabufuzi agenda kuyisaako Hama munnabyabufuzi agenda kuyisaako Prado munnabyabufuzi agenda kusula muyenga gwe ng'osula mu nkere kubanga tosobola kulowooza nti ensi yo baakusirwaza ne bakuteekaawo. Tugenze ku nsonga enkulu mu kalowoozo kaalyo. Gw'obadde okimanyi nti mu nsi omuli abantu abategera ng'ensi zitambula economically politically socially temubaamu bibooziwoozi bya kisiru era ng'abantu abasinga obungi ne bagamba nti genda kwekalakaasa olw'akasonga katono bagenda. Naye mu nsi ejjudde abasiru nga bakulembera bannabyabufuzi abaagala okusiruwaza n'okubeera n'abantu nga basiru y'ensi woga omuntu tugende kwekalakaasa sukaali yalinnye amafuta gaalinnye buli omu n'azinga omukira ng'aguzza mu magulu ngaddewo gye yeebaka gy'apangisa kubanga ye yensi munnabyabufuzi politician gyagala obeeremu. Kino kiri mu Uganda kiri mu Africa wonna olw'ensonga tuganya okutegera obuvunaanyizibwa bwaffe era ensi ezirimu abantu abagezi ze zituse ne zijjako abakulembeze be tuyita mu politicians abeeyagaliza bokka. Tutandise bwe tute mu kalowoozo ka leero. Njagala otwala obudde bwo ng'okkakkanye mu mpolampola osooka otunuulira embeera egenda mu maaso mu Uganda olyoka otegeera akalowoozo ka leero kajje bulungi mu birowoozo byo kateeke mu bikolwa era ofune ekyo ky'okuyigirako mu kalowoozo ka leero. Ensi ezikulaakulanye buli muntu munnansi abuuza ekibuuzo era wa ansa.
era afuna ebyalina okufuna okuva mu nsimbi zasasula mu musolo gwonna gw'abasasudde mu Africa naddala mu Uganda omuli abantu baffe nga bo babasiriwaza ebibuuzo twabibuuza nedda gobadde okimanyi nti bannabyabufuzi abasinga obungi baagala nnyo ng'ensi erimu obuseegu ate nga Uganda y'ensi ezimu mu Africa ezikyasinzemu obuseegu gamba ng'ebimansulo gamba nga loogi gamba nga okukola ebintu ebitasaana mu public ne bitwala amawulire okimanyi nti munnabyabufuzi afaayo nnyo amawulire gaggwanga benga gakosoteri gafokasinga oba gatunuulidde ensonga ezitasobola kuyamba muntu wa bulijjo oba kukyusa ggwanga ensi ezikulaakulanye njagala mbabuulire mirundi emeka gyolabye ku CNN ku BBC ku Al Jazeera nga kuliko emboozi ng'emboozi zibeera ku mawulire g'e Uganda teziriiko ono baamukwatidde muloogi oli yafunisiza mukamundi olubuto simanyi ono yazadde omwana musula muloogi simanyi ono zemboozi zibeera ku TV za Uganda bannabyabufuzi ze baagala ezo n'obuseegu tugenze ku nsonga edda mu Uganda mu nsi ejjudde abantu bannabyabufuzi baagala babeere basiru ebbaala zikola essaawa 24 ennaku 7 ewiiki ennaku 31 omwezi mu nsi ezikulaakulanye waliyo n'ennaku ez'okunywerako omwenge n'essaawa engere kubanywera omwenge mu Uganda oyita ewantu ng'ebbaala zikola kuva ku ssaawa ku makya mpaka ku makya enkeera nga banywa teryakubuuza baagala osiriwale ekyo jala mukitegeere mu nsi ezikulaakulanye ebivulu bibeerayo ku weekend that is Friday, Saturday, Sunday. Ate ku Friday bitandika kawungeezi ng'essaawa z'okukola zikoze ekiziweddeko. Mu Uganda ebivulu bibeerayo kuva ku Monday mpaka ku Monday ennaku 7 ennaku 31 omwezi omwaka gwonna. Tetusobola kubanga tusobola okukulaakulana nga waliyo ebivulu buli lunaku kuba n'abayofuzi politician wabaagala mbeeraawo. Mu nsi ejjudde abapolitician abasiru nga ne bafuga abasinga obungi basiru wosanga nga zaala akkirizibwa mu ggwanga okuzanyibwa okuva ku muntu yenna alina ensimbi nga tebaawudde myaka wano mu mateeka ge bakolera mbakulaga nti omwana ali wansi myaka 10 takkirizibwa kusiba zaala naye mu Uganda omwana yenna kasitaba nga alina ssente mu Uganda babbeeti bamukkiriza okusiba beeti so nga ate wetwogerere Bungereza tiimu z'omupiira za Premier League baziweza okuddamu okufuna abavugirizi b'ensimbi nga babbeeti era tekikkirizibwa Chikulazaawa nti yaleta beti mu Uganda amugobye wuwe go mu Uganda bana ofuzo okuba nti baagala yavuwale bakulekedde obetinge from 24/7 7 days a week 30 days a month nga buli kokola konna bakateeka mu nsawo bakatwala eyo Uganda gye baagalamu abantu abasiru wokka tugenze maaso omuzungu ye watwagala ne badikiteta bannabyabufuzi abatali bakulembeze batwagala okubeera tukyali mu kalowoozo wewa gobadde okimanyi nti social media platforms zino zonna okuli Twitter okuli Facebook okuli YouTube okuli TikTok okuli Snapchat okuli n'emikutu emirala gyonna egisinga obungi mu nsi mwe gisibuka ebikolebwako byanjawulo n'ebyo ebikolwa mu nsi z'abakaddugala okusingira ddala mu Uganda ekyo badde okimanyi ngenda bawako ekyo wakwera kekitono obwenyi bw'ekitabo kuno kwendi tukolerako programs zino ez'amakulu naye ennamba y'abantu ejj'okuwulira ensonga zino ntono nnyo naye singa kujjako omuntu ng'azze kweyambula kuwemula kulangira muntu kulabisa muntu ojja kulanga omuntu bazze bonna bakuŋŋaanye awo babaagala wali okitegeddeko nti TikTok mu nsi gyeva e China eri regulated eyina amateeka nti kuliko ebintu batasobola kuteekako naye mu Africa TikTok eri fully open ku buli kimu kyonna kyoteekako oli waddemba okujja ku TikTok nga toyambadde kamunda akakwata omulalu Oluwaddembo kujja ku TikTok nga babero gatadde bweru. Oluwaddembo okuzina ekimansulo ku TikTok. Oluwaddembo okulaga buli kimu kyoyagala ku TikTok olwemula n'okola ki terya ku regulating. Nenga TikTok giva mu China eri regulated. Mu America ebikolwa ku TikTok birala nnyo tebifaanagana bikolwa ku TikTok mu Uganda.
mu China yeva ebikolebwako ku TikTok birala nnyo biri more advanced than we Uganda ebiriyo birala mu Bulaya ebikolwa ku TikTok birala nnyo ebikolwa mu Uganda birala nnyo gojje wetegereze nti abantu abasinga obungi abazuula era batunda ebyamaguzi byabwe n'ebirala babikola ku social media kuno mu Uganda kye tusinga okumanya kuwemula kweyambula kutambuza lugambo kulaga bitundu bya kyama kutandika kuwaayiriza nakola buli kimu emboze zitagata zibira ku TikTok kubanga bo bakulekera mu system ye nga baagala obeera ngo oli mu siru kubanga bo kibagala okutegeera kyobobeeramu ekyo tuyita okuba nti fenna tulina okuzukka obwongo ne tukyusa timing nti abakulembeze betu abafuzi betulina bannabyabufuzi baagala nnyo sayidi y'abasiru okusinga ey'abagezi omugezi ekisooka ajja kubuuza ekibuuzo ayagala ansa ajja kubuuza omusolo gwe gwensasula kulaga luddawa era ajja kumanya ansa bw'oba togirina kitegeeza nti gwe bagenda kujjako ku bukulembeze bo kye bataagala kyovula bateekawo diversion after diversion ne batukuliyetinga ebibuuzo ebiboozibozi bitakwatagana social media mu Africa teziri regulated nti buli muntu asobola okukola kyayagala nga teri amubuuzizza kubanga batwagala time jo malango li ku social media kiki kyotaddeko kiyambye ekyeggwanga liba kiyambye ekyemuganda wa mwana wasenga mukwano gwa jjajjaawo kigenda munzi baki nga nfundikira akalozo kalero omuzadde nango li mu Uganda nga waguli omwana smartphone oba essimu ya buyonjo njagala kugamba omwana mugambi bwagenda ku mitimagalo kino nojeko program ezimuzimba so sezimuzimbula mugenda ku social media mula platform mula video ezibasesa omusajja omukulu omukazi n'omusanga asinika amannyo n'omugamba kalo mazo okuseka kyosese kikutwala ludda wakikwongerako ki era ogenda kijja muki osanze video esikusesezza naye mu kuseka okwo ofunyemu ki era kigenda kwongerako ki njagala okwata 2025 tekoko GB nenga after ogenda kufunamu ekyamakulu ku GB sente zotaddeko okwo dhani okusigala nga tona kyosigaziza ng'olinga embuzi mu station temanji eraga temanji eva ekyo kyembagambye nti mu Africa kitulina ekizibu okusinga ddala mu Uganda Museveni yagala nnyo abantu abasiru kyovula nti Ogi 24/7 zikola amabala gakola betting akola ebivulu bikola buli kimu kitambula kubanga yiwa baagala musigale nga ekintu kiri open naye nga ate buli kimu mukimanyi nti ekisinga obukulu kasitamu n'ategeera nti ensi yammwe mujja kuzuuka yensonga lwaki buli muntu yenna ayogera ensonga ezikwatagana ku ggwanga Museveni tamwagalako era amutta n'amujja kubanga oyo abuusa embuzi ze ezigenda okuba nti zeebase njagala nnyo abantu abategeera ensonga zino okusinga okwogera ensonga ezitayamba ggwanga awo nvuddewo ngenze ku Kigulalugi kyaleero ku Kigulalugi kyaleero kyetaaga omuntu alinamu entegere y'enjawulo era mbasuubira nti leero mugenda kufunamu ekyenjawulo mu Kigulalugi kyaleero kigenda kuva mu lufumo olugamba nti ssemosuta guli muntamu bw'ogukuba tofumba ate bw'ogukuba tofumba ate bw'otagukuba era tofumba ogenda gukolera ki abamanyi entamu zedda entamu eŋŋanda zaabanga nsumbi so sizini ezammwe eza steel entamu eŋŋanda ennyolo entoolo enkonjo endugwala twafumbiranga mu nsumbi oba mu bibya kati mu nsumbi obanga ogenda kufumba n'osangawo omusota nga gwezinze bulungi nnyo ebiseera ebisinga oyinza okutya okuba omusota ogwo kubanga bw'onoogukuba ensumbi besefuli ogenda gyasa ogenda fumbira ludda emmere ogenda kwokyanjo kye kati okola otya munnange we wavudde Ekigulalugi kyaleero kino ngenda kiteeka mu ssali ebyobufuzi mutegeere bulungi nnyo buzibu ki Uganda bweyolekedde na buki obuliwo tutandise bwe tuti mu Kigulalugi kyaleero ebiseera bisinga mu nsi omuli abakanda ebyobufuzi buli muntu aba yeeyagaliza mu kweyagaliza kuno tufuna obuzibu bungi nti bantu batono nnyo abayingira mu byobufuzi nga talina kyabyagalamu nze kamwa kwogera najja ku social media kuno ku bwonyi bw'ekitabo nabagamba sirina adde ekyero si wano kyenjagala kabere wa muluka njagala nsi engeeteredde naye eriyo abaluvu abaagala ennyo ebifo n'okubalaba nti we bali ekyo nno kikyamu singa buli muntu yali alulunkana n'agamba nti nze nnyingidde ebyobufuzi njagala kifo njagala nsimbi njagala bwekiti yensonga lwaki ensonga ezimu tezitambula kubanga okweyagaliza kuba kungi nnyo
ate era bwe tubeera mu byobufuzi mubeeramu abalabe naye omulabe w'omukwato otya mu byobufuzi bwe tuba tulina omuggundo gwe gumu ogw'okuggyako nakyemala Yoseti Bahabura tabasira mutani wa kale kyensiira tabizizidde ensanga bisibe ebintu omuntu nabbi tunakyamuli ng'essalambu eri yansenke n'olyoka omanya omugendo gwe tuliko nti tusobola okuggusa ensonga eno nga nenabo gisimufungizo olw'ensonga nti bwe tuneeyawulamu ne twekutulamu kiba kitegeeza tuwa omulabe ekkubo ettuufu ye watwagalira okubeera vidiyo tendaba tukyali ku kiggula luggi era sharinga vidiyo ompuddize bulungi nnyo njagala bajjukizako ffena abali mu struggle muno abalwana nga twogera abali mu preparations ku ground abakola kyemukola mwenna n'abasuubira okubanga mwena kyemugenda okukola njagala mukimanye ekintu kimu nti omulabe waffe ali omu Yoseti Bahabura tabasula mutani wa kale ekyezinsiira tamuzizidde ensanga bisibe nanyini kabuyonjo etambula njagala sooka kubuuza mu nsi mubeera mu sayidi bbiri sayidi ewagira newakanya supporters and opposers mubeera mu sayidi ezi bbiri tekubeerako sayidi ndala twava mu kalulu kano nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akawangudde bulungi nnyo Museveni n'akabba naye bifo nga tutunagenda mu kalulu nakati after kalulu tulabyewo enjuyi waliwo oluuyi oli mu kwetondawo lugamba teruwagira Museveni ate lugamba terukkirizigana Kyagulanyi naye nga bw'olubuuza gwe owali luddawa tasobola kubuulira gwawagira yaani waliwo n'ekiwayi ekigamba nti kyali kiwagira Kyagulanyi ate nekimuvaako zempi ezi ssatu kati mu byobufuzi wabeerawo empi bbiri either wagira oba towagira bwe tumanyi sisitimu ya Yoseti Bahabura asobola okukulyetinga parallel line oba parallel group nga yo eriawo ezannya ddingidoole waliwo ayonoonye yeruwa fena twatandika struggle eno nga twagala enkyukakyuka era nga tulwanyisa Museveni gwe tukyalwanyisa kati gwe bw'ojja n'oŋŋamba nti oli mu struggle oba n'ojja n'oŋŋamba nti goga nti towagira Museveni towagira Kyagulanyi nga Kyagulanyi ali ku ludda oluvuganya gw'ate nga ku makyokera ku makya n'ovuma Kyagulanyi n'omulangira buli kimu ekyetaagisa okulangira oba oli ku ludda kimukulu naye gw'agamba nti olwanyisa Museveni tolinayo wadde kansala teweesimbangawo nga ne famire yakulema okumanejinga niyo ogamba oli munnabyabufuzi kati waliwo embagambira nti mu byobufuzi otunulangayo eriiso limu n'ogenda mu maaso kubanga amaaso bona ogamalira ku sayidi emu tojja kutuuka gy'olaga tutandise tutya bw'osanga omuntu nga ye talina ludda nga talina ludda Museveni tamuwagira n'indirectly nga amuwagira tawagira Kyagulanyi nga tavuma Kyagulanyi nga te Kyagulanyi yaliwo nti kati ye mukulembeze aliwo yawangula ne bamubba akalulu obeegenderezanga nnyo balina ebigendero byabwe n'abantu abalina social media platforms ng'ate mu uploadinga video ffe ze twogera naye budda mu bigambo byaffe ne bikyusa ne muteeka mu bibagala nammwe tubalaba bulungi nnyo era mwegendereze tosobola kugula social media platform nga tolina kyogenda kuteekako toyagala kulaga face yo wakulyetinga account oteekako video z'abantu gwe tojjeyo face naye ng'ate bye tukola gwe byodde byozaamu n'oteekamu ebyo nammwe kikyamu mujjeyo bwenyi bwammwe mwogere ensonga zammwe ensi ezimanye eyo si awo mbadde nkyamya obukyami njala genda kutuusa kiggula lugi kino tugende ku video yatuleese njala sooka babuuza mwenna abavuma Kyagulanyi n'abo abali mu struggle nga mwafunamu enkenyera kano ke kalowoozo kange mu kiggula lugi kyaleero njagala mukitwale mu revolution mu nkyukakyuka tembulamu njawukana naye tulina okumanya ekigendererwa kyaffe kiki osobola okwawukana n'omuntu olw'endowooza ye olw'ebigendererwa bye oba osobola okwawukana n'omuntu nga ekigendererwa gwe bw'okiraba naye si bw'akiraba ekyo tukimanyi bulungi nnyo naye tusigale nga tulina ekigendererwa kimu kyakuggyako dictator obusobi bubeerawo tusobola okusowagana naye tusobola ate okuddingana nga tulina koozi emu tutya Yoseti Bahabura bwe yali ng'atandika ebintu bino yayina abalabe bangi nnyo abali mu gavumenti nga balabe be n'abatali mu gavumenti nga balabe be yasobola atya okukola ekintu kino n'akiggusa one yasooka n'aziba amatu Yoseri yasooka n'aziba amatu n'afokasinga ku kintu ky'ayagala
n'ayogereza abalabe be abali mu gavumenti n'amatiza ekigendera kikyayagala era bwe yabamatiza ne bakkiriza omwegattako ne bamufasitatinga nga senga ziva mu gavumenti kubamu kubale Museveni bye yali alina kwaliko ne Samu Kuteesa taata wa Lwaboogo babidandisa bonna tebaali babe basamu Kuteesa tebaali babe bamama Mbabazi tebaali babe Museveni teyalina bantu be wabula abantu be yaguza idea basooka ne bagano jigula n'abalemerako n'abakyusa obwongo n'abaleeta ne batuuka ku nsikiriziganya ne bagatuggetujjeko omulabe bwe batuuka okujjako omulabe naye Museveni teyeerabira nti abantu bano tebamwagala yajjalawo musiko nga manyira tebamwagala mpaka lwe yawangula omulabe oba lwe yawangula olutalo lwe yaga nti yawangula revolution y'olutalo lwa 1986 n'awangula naffe tulina okukoppa idea gye yakozesa nti bwe mmanya nti gundi mulabe wange tomufokasingako gezaako mwogereza bw'agaana muleke funa omulala kubanga eri abatajja kukkiriziganya nandowooza yo eri abalina ebigendero ebyabwe nga tojja kusobola kukola ki kugenda nabyo naye making sure nti amatu gateekemu ppamba ogende mu maaso esaazi we twogerera Yoseri wamala okuwangula struggle n'abantu ate abaali abalabe be abali mu gavumenti ziri bw'amala okuwangula n'abateeka mu gavumenti naye yasigala kimanyi nti balabe be kyeyakola kiruwa yagenda akola kye tuyita surgical operation ng'ajjawo omu ku omu ng'amugjawo ng'amutta ng'amugjawo kyekyo ekimuwangaza n'okufuga gino gyonna emyaka 37 plus yamanya nina osooka okukozesa abantu bano bwe mmala okubakozesa n'entuuka wentuuka nina okubajja kumama manyira babadde threat gyenvudde at the same situation we are in right now kikyengezaako okutegeeza kyengezaako okutegeeza eriyo omuntu nga talina kyayagala nga nekyalwalina atakimanyi naye osobola omukozesa n'omufunamu gwe kyoyagala ate oluvannyuma n'omufuula gwe kyoyagala oba n'oyagala gwe kennyini n'ofuna kyobadde oyagala eyo tactic weeri ekyokulabirako Yoseri yakimanya nti alina okukyuka mu byobufuzi engeri gy'abikolamu Yoseri yatandikira mu Fronasa akabiina k'abatujju n'akavaamu n'ateekawo National Resistance Army NRA n'agikyusa yasooka mu Fronasa I beg your pardon bava mu Fronasa n'ateekawo ekibiina kye bayita Uganda Movement Party UPM bava mu UPM n'ateekawo National Resistance Army NRA bw'amalaawo n'ateekawo National Resistance Movement oba NRM gye yateekawo kati gy'atambulirako yagenda yeeyuula naye mu nkola eyo agenza amanya omulabe we n'ababa mwegasseeko n'amanya ono mulabe wange nambadde nkimanyi naye kati nkoze ntya agenda amugjawo mpola ajjawo mpola so njala kuga nti n'oba omanyi nti ono gundi mulabe wange osobola okumukozesa kyoyagala bw'omala okifuna n'okola kyoyagala kati ffenna bali mu struggle tukimanyi nti tulina abalabe naye ate omulabe mukozese kyoyagala bw'omala omukozesa kyoyagala ku lw'eggwanga ojja kwesanga kyoyagala okifunye nga n'eggwanga lifunye kiryagala nkiddamu bw'obanga waliwo agamba nti Uganda tesobola kukyuka kitegeeza ye kennyini tasobola kukyusa mindset y'obwongo bwe Uganda esobola okukyusibwa mu ngeri yonna esoboka singa tuba twekutte wamu olw'ensonga tukimanyi nti teri mulabe wa lubeerera ate teri mukwano gwe wa lubeerera kubanga abantu bakyuka naye tulina main cause yakuggyako Museveni so si yakulwanagana kubanga singa Museveni yalalagana abantu abangi tiyandituuse gy'alaga kale mu kigulalo gyekyaleero buli muntu yenna fokasinga woolina fokasinga buli w'okutte kwata tugende mu maaso abali ku social media basigale ku social media abali ku gulalo bagere ku ground bakole emirimu gye balina okukola kyekibadde ekigulalo gyekyaleero then tulyoka tugende ku video eyatuleese balina okunywamu ku mazzi nga sinagenda ku information njala motagingire muhozi balamu n'ekibinja ekya MK project nina information njere bawan bwenzija ku social media kuno nempa information njiwa ku lw'abana Uganda ne ku lw'enkyukakyuka njala kino mukitegeere bwenzija nakola information wano ku social media
njikola kulaba na Uganda ne kulenchuka chuka kule gwanga lyange Uganda era bana Uganda bajiwuliriza era banji bafunyemu bayirigiriziddwa bategedde kati information jensindika ngisindikira bana Uganda okukyusa obwongo bwawe n'okwekuuma kiri eri abo benjogerako ebintu bino okucounter attacking information yange nti singa bafulumiza information ku government ya Yoseri n'abatembayo kiri eri batembayo seri oba government ya Yoseri enkyamu okujja okutandika okukwata mu information jonjogedde kubanga nwanyisa yo kati gwe enkola ya Museveni eri nti bwakulemererwa asoka kwonona linnya lyo bwaba tayononye linnya lyo n'atandika okukulekera enkwezenge zikutandika okuyima empindi ku mabega ekyo kyonna soka n'ekisoma nti ajja kuba yenkwezenge kati ekyo Museveni bwe kimulema ye akola ekintu within n'agamba nti kati ate kankulumbise abantu benyini be muli nabo kati bwe mpa information mba nsubira nti abasajja ba NNB balina okuli kye tuyita count attack information gye banfulumiza nonti ate abali ku ludda oluvuganya kati bw'olaba nga ali ku ludda alaga nti ali ku ludda oluvuganya ng'ate azze mu information gye mpadde nga agikyusa oba agiwakanya manyani gwakolera tobuuza nkiddamu tukolera nkyukakyuka twagala kujjako Museveni mumpulira bulungi nnyo information gye mba njogera ku Museveni n'ebikolwa ebikyamu n'okutta abantu bye mba njogeddeko kiri mwogezi wa government oba ow'amagye oba owaki oba defending government okucounter attacking information gye mba mpadde so si ate ali mu ludda oluvuganya bw'olaba nga ali mu ludda oluvuganya atadda mu information yange agikwata magi tukinga ataga nti sintuufu ng'omanya nti oyo akolera ani Museveni kubanga yabasasula ssente okukola omulimu ogwo kubanga embanga njogedde ku Museveni njogedde ku Janet njogedde ku Muhoozi njogedde ku system nga gwe toli mu system how dare you nojja n'ogamba information gye mpadde nkyamu oba okolera ani I'm just asking bwezija nti Museveni mutemu gwe nojja n'ogamba oli ku ludda oluvuganya ate Museveni si mutemu oba okolera ani oba okolera Kyagulanyi okolera nkyuka kikomukolera Museveni bwezija nti kino Museveni agenda kikola ne kibaawo nojja n'ogamba nti ayalimbi oba okolera kitegeeza oba okolera Museveni kubanga Museveni abantu be balina okuddamu eyo information so sigwa ataga nti oyagala nkyukakyuka ompulira bulungi nnyo Museveni akola ebintu bingi naye ndabagamba nti nze sigenda kuleekana na nkwezenge tuyina kye tuyita okweyiwa amanda mu mbugo kye bayita obudde kitono nnyo okumanya nti ono akolera ani oli akolera ani akolera ludda wera ne amusasula Sitaani oba akola emirimu gye ate tosuubira nti ate bamalayika ba Katonda bagenda kujja bajaganye ne Sitaani balina kulwanyisa Sitaani kati gobolera bamalayika ba Katonda nga ate bakolaga ne Sitaani ate okulwanyisa Katonda kiba kitegeeza nti Katonda obuzibu mwolekedde kyembagamba nti buli lwolaba omuntu ng'agamba nti awagira Kyagulanyi awagira nkyukakyuka ate ng'alwanyisa abo abakuba Museveni muteeka wansi tobuuza ne gwakolera as simple as that one nze nemba nga afunye information nempulya ku platform y'episa emisera nga lwajogedde ku sijiddamu kubanga mba njagirita mu version endala ebuzebuza abantu njireka waawo two nfuna information emu nenjireka netuukawo neŋŋamba oh, that is good two manyi bani abali mu struggle betuli nabo n'abataliimu naye siina budde bwabwe kubanga nze main focus ya information nenjagala musala mukata mukati mugere bw'obanga oyagala nkyukakyuka ng'ogera nkyukakyuka nandisuubidde nti oyina kwogera ebyo ebivumirira gavumenti eriko eyabba obululu ate si kwogera bigidefendinga kubanga izi information yemba njijja mu reliable source n'egitya ku social media goloza lwaki bo lwenkola information bakise bagenda okukola ate gwe njera mvanti ate information jawa kitegeeza okolera Museveni ng'abantu bategeera nti okolera Museveni kubanga sikwogeddeeko siogeddeeko ki gwe njera information yemba kitegeeza gwe kennyini okolera Museveni indirect nga tomanyi kubanga mu musasula tubamanyi ekyo sigenda kulwawo kati njera tandika ne information abasinga obungi omwami ono temwamulaba twatandika naye ku kyoto bamuyita omulangira Goloba Suuna mukama amuwumuze mirembe yatufaako yafiira South Africa nga struggle enetera okubanga etandika bulungi galugega mu maloboozi oba ku ddoboozi lye lyayogera mu nnaku ze ezisembayo
then bwe mala odiwuliriza tandika information yatulese mu sharing video njala balaga ekifaananyi kinga nga bwenzanye eddoboozi lye yali musajja mukwata mpola ate nga mwogeza ddembe namu postinze ne mumulaba y'omu ku basajja abaali tebalya bigambo byabwe ng'ayagala eggwanga ayagala n'Obuganda era musajja mulangira yali mwogeza ddembe bamuyita Suna Goloba yatufa kugenda ku maloboozi ge yasembayo okwogera ku live ze nga Katonda natyo mutwala bamu ku basajja be nali neesiga nga tasobola kukyusa bigambo bye yono wano ngali masmart webale nnyo amaanyi g'otaddemu n'omutima ogwo omulungi omugabi ogwa struggle mbadde nkufollowinga nnyo naye nga oli active webale nnyo webalire ddala kyala ali masmart webale nnyo webalire ddala wojja omugamba Katonda akuddizeewo bingi ng'obugulu bw'eggongola Sheira lwamushana abasinga tujja kwemanya mpola mpola abamu ndaba muli bapya ndaba mujala zibeerako ezaffe eza politics naye nga gye tunaagendera eyo mu maaso tujja kuba tukoze eki tumaze okutegeera buli omu gegamu ku maloboozi agasembayo omugenzi oyo ng'agenda otuufa ku maaso omulangira Suna Goloba yali musajja nga talya mu bigambo bye nga tateesibwatiisibwa era y'omu ku bantu be twatandika nabo neera we yagenda Katonda omujjirawo ng'era waliwo obutakkaanya ngeri embiri bigenda mu maaso ku social media so saagala nnyo kutinkula kabokisi kabuuka kyobula nti omuntu annumba olina okuba nga weegendereza nnyo saagala kusumulula kabokisi kabuuka nabage mu nkwate empresa arasumula kabokisi kabuuka kubanga mmanyi bingi nnyo mwandibadde mubaako obukoma Goloba w'omula mirembe omulimu guwandekera nkyagulina era ng'otambuza wayagala nnyo Obuganda ne Uganda era wafa olwanirira ggwanga Mukama akuumuza mirembe I salute you tutandise video kansubira nti wasanya atuuse kuba tugenda gikwata mpola mpola mubadde mukimanyi nti ku lutalo lw'endiko okulwanyisa Yoseeri buli koona n'abakozi bonna we bali lutuuse ku nnamusa nnyoge eradde mirembe abatamanyi Luganda kamba nnyonnyole bulungi bwe tuba tulamusa mu nnamusa yaffe y'Ekiganda omuntu bw'okyala mu maka g'omuntu bulungi nnyo mu nnamusa yaffe y'Ekiganda tuyinza okugaa nti eradde kisinzira omuntu bw'osanze omukazi omusajja nti eradde ssebo n'akuddamu nti eradde nnyabo nti nnyoge mirembe kasite nnamuseetuuka ku nnyoge omanya nti otuuse wetwogeredde essaawa zino struggle gye ndimu nammwe gye mulimu bannayuganda bakyali ku mpeke emera struggle oba ennamuseetuuse ku nnyoge ku bantu abanwanyisa ku information gyempa wetwogerera wabaddewo okulya n'okukomba essowaani mu lubiri lwa Kabaka Emmengo ku Sande eri ewedde ku misinde egya birthday run bwe mwalabye ebigambo byageddwa empologoma ya Buganda nga si musanyufu wadde face nga mwagirabye ng'eri awo olw'ensonga nti Kabaka abantu bano bonna yamala okubategeera n'abeekengera ne video mwazirabye nga n'entunula gy'atunula si nnunga mu nnyo olw'ensonga nti abuuza abantu bano be nnali nsiimye be bantu abankola bino era mwamulabye nnyo ng'omubiri gwe gwogera nti njagala nnyo okubeera mu bantu bange okusinga abakungu b'Emmengo mukiwulira bulungi nnyo omubiri gwe gwadde gwagala nnyo okubeera mu bantu be okusinga okubeera mu bantu bano abayita bakungu kubanga yabategeera bonna nkwezenge munnange kantegeeza ensi nti ebbanga lyemmaze nga nnwanirira Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka abasajja bano badde bategese okukuba omupiira mu katimba balyoke bagwabye ensi ekwate ku mutwe butyo abasajja n'abakazi nga bakulembeddwamu Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga n'akabinja kaakali Mmengo akabaddemu n'omumpembe yazze n'akola audio ng'agamba nti twogera kutya Kabaka ajjanjabwe babadde bawandiikidde Kabaka ekiwandiiko oba gye tuyita speech oba speech oba okwogera kwe nga kulimu we kwadde kulina okutuuka nga kwogera kukoma kwogera Lumbuye nti ng'Obuganda bwesamula ebikolwa Lumbuye ku social media gamba simanyi okuvoola Obuganda n'okuyisa olugaalo mu Bwakabaka bwa Buganda butyo Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde ayita mu kuwandiika ku baali bamuwandiikidde yagenze okulanga alaba mu speech eno naga
n'agisula wansi kweko wandikira eji yakoze mu dakiika ntono nnyo era n'agisoma bulungi nnyo eyabaddemu ng'akubiriza abantu okwegatta n'okulwanyisa obulwadde bw'ekawuka oba n'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu era olwamaze n'ayita omuyimbi gwasinga okunyumirwa ennaku zino gwemwawuliddeko bulungi olwo naggalawo speech bulungi nnyo naye nga gye badde bamuwandiikidde yabaddemu akatego nga baagala Ssaabasajja Kabaka mu kamwa ke kennyini mu speech yadde alina okwogera nga mulimu erinnya lya Lumbuye nti avumirira ebikolwa byakola ku social media nali bannange pressure eri ku basajja. Ssaabasajja Kabaka yagaanye okusoma speech eno bulungi nnyo era nebatula mu bulungi nnyo kati olutalo we lutuusaawo kati bwe ntunuulira obukolwa nga buzannyira mu musiri ogwateganya nnyini bajagalaza obugulu wandike speech nti mbasaasidde era kafeero oli wafa mangu kubanga adobadde kyatuyimbira ennyimba nti kwegamba n'otunuulira akakolwa nga kazannyira musiri ogwateganya nnyini kajagalaza obugulu balinga kamugi esitamye ku malaalo kumba amalaalo gesitamyeko gaali gajjano eri tumwine liiso moja kwesitamye kamugi bassebo nyabo njagala bategeeze olutalo lwendi musiri wa kusaaga abasajja badde bataddewo speech ng'egamba tuvumirira ebikolwa muzzukulu wa Buganda Lumbuye byakola okuvvoola ekitiibwa kya Buganda n'okuvvoola Kabaka era byakola ku social media obwakabaka tebubimanyiiko. Ssaabasajja lwatunudde mu speech n'agamba nyaabula mugunywanga ne mugufujja n'agaana ogisoma neewandiikira eyiye era n'agisoma. Olutalo lwakomyawo olutalo ne lweyongeddeyo lutya bwe nali naakava mu kkomera nga naakasomolulwa nategeerwako nti era baali baagala gamba nti bagenda kungoba mu kibiina kya National Unity Platform nga waliwo akabiri akeesomye nembitegera neŋŋamba ensonga ezitalina makulu sijjazo makulu ekintu kyekimu olw'ensonga nti eri yagaanye era mwalabye speech y'omukulu gye yakoze mu voice note ng'avvoola abaga nti tusobola kwogera nsonga za Buganda. Omukulu oyo yayogeddeko ku ky'okugoba era tiyadde ategeeza nze kungoba mu National Unity Platform era n'asindika n'enkwaya gye ezimu zigende ku Twitter zitandika okuwandiika nti ngobwe eno era y'emu ku Twitter yennyini gye yakoze yennyini ye gye yakoze Mathias Mpuga Nsamba ng'agamba nti abantu abamu yagambye tetukyaddamu kugumiikiriza bantu berimbika mu National Unity Platform ne People Power okuteekawo oluwonko wakati w'ekibiina kyaffe ne Buganda. Oyo yeyawandiisa ebigambo bino Mpuga Nsamba ng'eriggolo y'emmenge eganye okukola ki eganye okunywa kati ne wabeerawo zino enkwaya gye ziri ku social media ono bamuyita awakened millionaires yagambye enough is enough. Mr. President at Bobi Wine, please denounce at Lumbuye Fred Eke Kajubi and whole his group. Eyo yiyo kati olwabadde batambuza kino ekibozibozi nti bakole ki bangobe bakulu eno emboozi gye tulimu eyo bukulu zino si mboozi za kulya chapati. Mu National Unity Platform ga yakatandika ni namba 2012 buli kimu kirina ndi namba meka buli kimu kirina ne sijja kibalaga kati njala bategeeza nti gwali alota nti ogenda goba Lumbuye mu National Unity Platform omala budde bwo kubanga eno system gye tulimu ebyobufuzi ndala nnyo mwali mwamanyira boga system eya Democratic Party nti babalonda mugenda ne mukola emivuyo gyammwe antiro ngali yokulonda kuzeeyo nga temwagala abuuza bibuuzo. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe yatugamba nti abakulembeze bonna balina okuddamu ebibuuzo era balina kubuuzibwa y'ensonga lwaki tubabuuza kati abamanyira system y'obutabuuzibwa kubanga bambala amasuuti nga tebaagala kwogerwako be batandise okukola ebivuyo gy'okwagala okutiisatiisa bagenda goba toyina gwe waleeta mu kibiina toyina gwojja goba ale toyina gwojja kutiisatiisa nkiddamu temwina gwojja mujja kutiisatiisa. I'm here to stay. In fact ngenda bagamba nti ate kati ngenda kubeera nnyo mubi n'okusinga mwali mutegedde kuba kati ate ntegedde akamanyiro mukajja ku levendera mwagala kambaza gambutusi pressure mujja ngenda batokosa kentegedde nti ate kati bintu bino byonna mubifuna ngenda batokosa mujja kutya ne provided nti twagala kujja ku Museveni ngenda kuza mwezi mulana ogwokutaano tuyinayo okwekalakaasa eggwanga lyonna. Njagala ombuulize kansalawo ku mukutu gwe yataddeko ki njagala ombuulize ompi ku mukutu gwe yataddeko ki nabagamba ba MP be tulina mu Uganda kuliko omusajja amuyita Lutamaguzi Semakula
ne zaake ne Kyagulanyi basajja bokka. Speech gye yakoze nga ali ku BBS telefayina mwagiwulidde sigiddamu. Speech gye yakoze nga ali ku BBS telefayina sigiddamu yagibagambye mwagiwulidde oyo gwe bayita Lutambaguzi Ssemakula. Kati awo wekavudde ku kwanjula video ketandike. Tutandise bwetutya. Ku Rocksat, if I'm not mistaken, najja nenkola program nembagamba amazzi ge mwanya mu Lubiri Emmengo, mazzi makyamu. Nendabayo mbatazane di. Nomanyiza sikyalekana n'abantu. Kati amazzi ge gano. Nabagambye ekintu kimboma nga oli mu Lubiri nonywa amazzi gano. Genda ofune eddagala eri kujjamu obutwa. Nabagambye genda ofune eddagala eri kujjamu obutwa. Amazzi gano bagalese papasire nga bagalese papasire nga galimu obutwa obugenda okutta abantu mpola mpola. In fact, bwe namazina akava ku live wayiseewo eddakiika wayiseewo essaawa ntono nyina baga nti waliwo omuntu ebavudde mu Lubiri n'afa olw'amazzi gano. Njja bagamba olw'amazzi gano naye kambazanyirewo eddoboozi lino. Kambazanyire eddoboozi lino mulyoke mutegeere. Lyoke tugende ku Muhoozi project njala mutaginge Muhoozi project wano. Indako one minute. Oh, no. Indako. Information yange nagitereseewa. All right. Aya. Mukulu Lumbuye kyoyogera ku kyamazzi ekyo nkirinako obujulizi omwezi ogwokubiri omwaka guno ennabumali nasanga UNBS esazeeko edduuka limu nga balikola search. Kati bwe bagenda nembooza wedduuka nembooza nti no bano babadde banoonya ki. Nangamba nti no baali banoonya amazzi ge bayita Navara nti gali expired n'olwekyo bali kunoonya buli dduuka lyonna amazzi ago we gali balabe nti no bagajja ku katale. Wabula kati bw'okyogera nti no gabadde ku misinde gya Kabaka ng'ate UNBS ekyaliwo bagatunda, ekyo kiraga nti no UNBS ebeeriddemu bannayuganda olukwe. Kale amazzi ago saidi ze nabo bali bwe nabasanga nga baganoonya nakiraga nti bakyagaagala ku katale. Kyekyo Mukulu Lumbuye wabula webale kuweereza. Alright. Njala buli muntu yabadde mu Lubiri nonywa amazzi gano. Bangabe bantu mangi beetissa amazzi gano wala wagatalidde mu leesu wala wagatalidde ku lubbalo mangi nnyo gadde mangi nnyo. Amazzi gano tegabadde malungi ga kunywa. Gabadde mu bitali birungi. N'obuwombeefu. Nze information yange ngiteeka na ku social media mune mugiwulira ayagala n'ajuula tayagala ntajuulira. Ngenda basaba genda ofune eddagala eri kujjamu obutwa. Kyetuyita detoxification. Ofunemu ogeri gye bakujjamu obutwa oba wejjanjabe ng'obudde bukyali. Otherwise amazzi tegabadde malungi. Ekyo nkibasaba busabisi balagira naye ng'oliwadde obutagenda kwekebeza obutafuna ddagala. Ng'anywedde amazzi agenda bagambi. Kati atuvuddewo. Mwenna abantu abali e Boston njala bategeeza nti omukulu Ronald Kibuule gyali mu Boston temunoonyeza walala. Tali mu ssaza ddala lyonna. Ono Ronald Kibuule gyali e Boston bulungi nnyo. Oyo Ronald Kibuule ono mutabani wa Museveni ali Boston. Tafulumanga utalina ssaza mpozi nga agira n'avaamu nadda. Oyo Ronald Kibuule gyali e Boston. Era okusinziira ku sources zange ez'enjawulo omwami ono alina omukyala ngali lubuto omukyala ne myaka wakati wa 25 kwa 26 gwabanga atambula naye nga amutwala ku maternity check up ko ababajita antenatal check up mu ddwaliro baliyita Beth Israel East Campus 330 Brooklyn FVA Boston MA Ronald Kibuule. So mwenna abanoonya omwami ono ku bikolobero yakulu by'okutta abantu n'okutta abantu emukono
omwami ono mwali mu America ali mu kibuga ali mu ssaza libayita Boston alina omukazi ali wakati w'emyaka 25 ali lubuto era kusinzira ku sose zange yasangiddwa ku ddwaliro lino balita Beth Israel East Campus 330 Brooklyn AVE Boston MA ya address w'eddwaliro bamulabyeko era yekanze nnyo nga bamulabye ne yekangaluza bati sonjala bategeza mwenda bali mu America omwami ono omuzi w'emisango yalekanga abaana ba national platform ali mu ggwanga lya America mu ssaza lya Boston gyali sawazi mbabulidde address watwala omukazi ono era ndoza ekifaananyi kyakibwe musobola kijja ku Google ne musobola okugenda okubuuza security oba musobola okukozesa amateeka gonna okulanga bafuna omwami ono details zanze okuba nga yakyusa amanya nga tali mulunadi kibuule nga passport bayida nyingi nnyo so ndowooza musobola okugendayo musobola okuba nga mufuna ekintu ekyo. Nabagamba recently nti sente nyingi nnyo ezaakolebwa ez'ebicuupuli wakati w'emitwalo 2.5 nga zitambula mu system saturation era kyekiviriddeko inflation oba kyetuyita kividdeko inflation ne kivirako ensimbi za Uganda okunaabuuka n'okuba nti kati okufuna ensimbi engwira kikutwalira obudde ensonga nti sente z'emu saturation zonna nfu. Mubadde mukimanyi nti Muhoozi project Cape chairman project sente zonna zikitambuza sente zanna mu nkekera zonna nfu era nga batambula bagaba sente zino ku maduuka mu butale kulaale sente zonna zitambula ku Muhoozi project zonna fake money era nga zitambuzibwa basajja ba SFC abambadde bu jacket wa SF bwa safe border nenga buliko Muhoozi n'amagye nga batambula bagula ebintu ku maduuka akuba etwala etano nagula ekintu kyamutwala ku ekitundu n'omudeza balance ne yongerayo batambulira mu bibinja nenga sente bagaba zonna nfu njala tegeeze eggwanga muna Uganda yonna wooli Muhoozi project sente ze bakozesa zonna nfu batambuza ebicuupuli by'enna mu nkekera ebiri wakati w'omutwalo ku mitwalo 2 saagala kwogera ng'eyajja okusabirira tino bali mutwalako mubyewulireko mubirabe wonookawo bisanga video eno bwe mmala kuva ku video eno ngenda gibatera ku social media etambule wonna. babadde Lukaya gye bagabidde ebicuupuli okuviira ddala ku boda ya Uganda ne Rwanda gye bazze bagaba ebicuupuli okutuuka awo bali bagabidde ebicuupuli akamalo kabaddira mulungi nga maze okwongeramu ekitangaala mulyoke mutegere nti bano abasajja batambuza ebicuupuli.
video bangambye mu light nyingi simanyi bwano kinakola bulungi ate wano batesobola kulabika bulungi. Let me see. Alright. Kale. Bwenva ku live eno ngenda giteekayo nje posting, then mujja gifuna bulungi mujja uploading, mujja giteeka ku page yange, then mulyoke mugifune bulungi nnyo mugitegeere bulungi. So yeyo project ya MK etambula egabe bichupuli okuva lwe batandika okukola lwakuba nti abantu bamanyi. So no mutegedde bulungi nnyo abasajja n'abakazi abagabe bichupuli. Abasajja ba MK batambula bagaba ebichupuli okwetola eggwanga lyonna. Era campaign zaabwe zitambulira ku bichupuli. All right. Bwenali mbagamba information ekwatagana ku lwaki yose litagenda signing atteeka lya Balesiaga oba eri abavuzi b'empanka. Ndoza mwali muloza nsaka mwachera biddeko manze sikyala kulekana nammwe nabagamba yose tasobola kusayininga tteeka lino olw'ensonga nti ye mu bintu byakola abali ebintu bibiri nfunira muwa era kikyenzizaako nemba buli details zonna lwaki tagenda disayininga njera tegeeza ensi ngire tteeka lino yagamba embibalizire ngate mu kimenti parliament bange maze okuteesa ku kintu ekitwala nga kisigaddeko omukulembeze ku kisayininga. Kati lwaki yaganyo kisayininga kate parliament yakimaze kadaga parliament ekiteeseeko kitegeeza tagenda designinga nga bwe nabagali gida sigala waawo. Kati ndoza mutegedde lwaki tasobola designinga olw'ensonga nti akimanyi nti ye awo ye wasinga okufunira. Munnayuganda ali mu Sitaani zombi ey'amaserengeta n'ey'amamboka nandikuwadde amagezi wandyewaze okugenda mu South Sudan currently. Munnayuganda nandikuwadde amagezi togenda mu South Sudan. Please togenda mu South Sudan. Ekintu kiri bwe kiva waggulu kiyinza osibire ne wansi. Naye ng'ate jjukira nabagamba najja mbagamba nti wagenda kubalukawo olutalo nga Museveni kennyini yalulimu. Era bino bituukiridde. Nze sikyagala kuga nti guli kintu nakyogera. Ensi ejjayo video neziteekawo. Nabagamba nti olutalo lugenda kubalukawo. Kati nkuwa magezi mu Uganda ali mu South Sudan tero winyike mu nsuwa oddeeka nga obudde bukyali ng'oyagala obulamu kubanga olwo ekigenda okubaluka ekirala. Naye ekyo nga kigenzeeyo njala sooka bategeeza kyembadde munatagitegeera. Olutalo oluli mu mamboka awo yose alinamu ebitundu 4 ku buli 100 omutwe. Era akimanyi bulungi nnyo kyakola. Naye olutalo luno si lw'entalo zino eza bulijjo. Njala banonyola olutalo luno ekisooka. Olutalo luno lulimu okulaga eryanyi wakati w'ensi z'abazungu n'ensi ezikkiriza mu nkola ey'ekisibira mu bbwa. Buli omu ayagala kulaga nti alina amaanyi era afuga ensi. Kati olutalo olulimu abazungu lwe lulimu eggwanga ery'Amerika, Bungereza ne Europe n'ensi za Asia ezimu. Kati olutalo olulimu abasibira mu bbwa lwe lulimu Russia, China, North Korea mwegassemu n'amawanga amalala. Kati olutalo luno lwakulaga ani asinga amaanyi ku nsi kubanga jjukira ensi zino zitandika nezigenda nezisaba ebifo zirina okutuuza beesi zaazo oba enfo zaazo okuba nti wabawo olutalo lwonna basobola okuba nga basinzira ewantu awo okuyingira mu lutalo olwo oba okumanaginga ensi eyo economically, politically, socially. Kati abasibira mu bbwa okuli Russia, North Korea ne China okuli n'ensi endala ziwagira gavumenti y'aba bajasi abasibira mu bbwa abadde bafuga Sudan. Gavumenti y'aba magulu meeru yewagira kana akabinja akabadde akalla akalinga SFC yekawagira. Nga buli omu ayagala kufuna amaanyi okuba nti ateeka enfo ye mu ggwanga eryo nga wasinzira controlling ensi ezimwe za Africa.
kati wali okunywa n'okukomba essowaani Museveni ayinamu interest kubanga Museveni kati essaawa zino wetwogerera ali mu nkola essesettuka okuva ku bakama be adde ku nkola ey'abali bamusibira mu bbwa be baluwa. Museveni ayagala kuva ku bazungu adde kuba musibira mu bbwa baba yeegattako. Naye ekyo kiyinza obutamulekanga ye olw'ensonga naye afuuse liability oba afuuse ekintu ekitakyalina mugaso eri abazungu kubanga avudde ku nnono zaabwe n'endagaano ze baakola. Kati wali okulya n'okukomba essowaani. Olutalo olwo luyina ekira kye lutulaga kiikino wano wammanga. Waliwo kye tuyita olutalo ssematalo olw'ebyenfuna olugenda mu maaso nga luyinza okunyinyiitira mu mwezi ogw'omunaana. Olw'ebyenfuna lwe luluwa. Ensi yonna ebadde efugibwa ensimbi ze bayita eza ddoola. Mu kusuubula mu nsi yonna obadde osuubula mmwanyi, obadde osuubula mafuta, mbaawo, osuubula China, osuubula ngoye, oba osuubula ki, nga ne bwe ogenze mu woteeri zonna mu nsi yonna yonna wolaze, owaayo ssente ya ddoola ne bakukkiriza okukola saaviisi ezo. Kati ensi zituuse okulaba nti zibadde zikola feva eno oba zibadde zikola bizinensi nga zikozesa ssente zino okumala emyaka 2+. Kati nga n'omuzungu kwa controllingira n'omuzungu ono kwa controllingira ensi gamba ng'okuteekako obukwakkulizo singa oba oganya okkiriziganya nabo n'akuteekako obukwakkulizo mu ngeri emu oba endala. Kati jjukira ensi zino ezisinga obungi eziwakanya enkola ya ddoola n'ebikolwa by'abazungu zensi ezirimba musibira mu bbwa ze ziriwa. Zensi eri okudasha okuli North Korea, okuli Irani, n'ensi endala eziri awo ezo zibadde ziyina bamusibira mu bbwa ne China nga kweri. Kati bo bagamba naffe twagala kukyusa mu nkola tubenga tuva ku luuzi omuzungu lwatusibye ebbanga lyonna tuteekewo enkola ejaffe tusooke tusuula eddoola eno tuteekewo essente ejaffe mu tusobola okusuubulira n'emikwano gyaffe. Kati essaawa zino we twogerera bali mu kunoonya kye tuyita mikwano gyabwe beegatteko basobole okuyimirizaawo musinde guli ogulwana n'omuzungu economically kyovula mbagenda nti wajja kubeerawo world economic war okuva mu mwezi ogw'omukaaga okutuuka mu gw'omunaana. Buyinza okulabako nga wazzeewo ensimbi nga yegenda okuba nga eyekusuubula okwetoola ensi zino wano wammanga. Mu kusookera ddala America, Bungereza ne Europe n'ensi ezimu Asia zikyali ze zimu. Kati zino ensi z'abamusibira mu bbwa omuli Russia, China, North Korea n'ensi endala zinoonya be tuyita mikwano gyabwe bagenda okukola bizinensi bave ku nkola y'Omumerika. Bagenze ne bogerezeganya n'omusajja omuwarabu mu Saudi Arabia naga atagenda kubeera ku saidi yaabwe. Bayogedde n'omusajja owa Dubai naga agenda kubeera ku saidi yaabwe. Boogeraganya n'ensi nnyingi nnyo zigenda zikola ki zidda ku saidi y'abana babasimira mu bbwa. Kyokka Kenya nayo yagambye egenda kudda ku saidi y'abamusibira mu bbwa. Uganda tobuuza already gyeri n'ensi endala nnyingi nnyo. Kati omuzungu ono mu nkola y'ebintu ekisooka tayagala kuswazibwa. Ekisooka ekyokubiri agamba okulemererwa nnyonoona. Ekyokusatu agamba nti enkola gy'abadde ataddewo ng'abantu tebagimanyi ebbanga lyonna bano basibira mu bwe banaagiraga ensi kijja kumuswaza nnyo n'okumulaga nti akyalina maanyi. Kiriwa edda bwe twalimbanga kasooli ng'enkima tezimanyi nnyingi nnyo obukaamu gye twateekangamu kye tuyita kanga baana oba kye bayitanga scarecrow mu kasooli omwo. Twazimbanga busemufu ne tubuteekamu ne tubuteekako obuveera. Kati empe obujjanga obuveera buno bukola ki buleekaana nnyo. Kati enkwenge enkima buli kimu nga zidduka waliwo omuntu. Kati yenkola omuzungu gy'abaddemu nga ye Eva abeera kanga baana ng'akanga buli muntu kwe tayagala muntu ayogere. Kati bana basibira mu bbwa olw'okuba nti bo etteeka ewa bwe likola nti etteeka nti kino kigenda kukola tekiteesebwako, kino tekigenda kukola era tekiteesebwako. Teri democracy. Kati kye baagala okukola kati baagala kuwambulula abazungu bano bajjemu akapale bakalaga ensi nti ono tebalina kye balina.
yensonga lwaki wagenda kujjawo olutalo olwo bajjewo sente ezo zonna balwanyise sente ezo bateekewo ebyabwe kati kino kigenda kulaga ensi nti bulijjo bana abasajja tubatya nga tebana kibalina naye kati ku bintu bibiri mugenda kulaba ku ekintu kimu muyinza okulaba nga abazungu bano batuleetedde gye bujjako Katonda nga batuleetedde ekirwadde ekyefaananyirizaako ssenyiga 19 lumima wawugwe nga kiyinza okuddamu ne kikola enkola y'emu eri naye nga bagenda kireeta mu kulwanyi bagenda kireeta ng'ekyokulwanyisa okukakkanya bano abasajja bonna batandise okujjayo omutwe bagenda kireeta ng'ekyokulwanyisa so buli muntu woli wonna woli wegendereze nnyo Mukama akuwangaaze olumufiira mu kavuyo kano nkiddamu buli muntu woli wegendereze nnyo otalwaba musibira mu bbwa n'abazungu oleme ddusula mu kaba kubanga nkimanyi kye bagenda okuleeta kano muli kasalayo essaawa yonna abazungu bayinza okuleeta ekirwadde ekyefaananyizaako ssenyiga 19 ne bakireeta ne kizingako ensi yonna n'okuzzaayo bye baali bapulaaniza baali bapulaaninga naye nga kiyinza okuba nga tekigenda ku essaawa yonna kiyinza okujja okuva kati okutuuka mu gw'omunaana ng'otalo olw'okufuna baani mikwano gyange abagenda okunnwanirako entalo zange kati kyekigenda okugenda mu maaso njala mukyegendereze nnyo kati gwe munnayuganda kikyolina okukola kyolina okukola kikino oyina okulwana nnyo okweddiza ensi yo oggyeko dictator kubanga dictator si munnayuganda waddemba okukola kyayagala kubanga ye amanyi nti wano si waabwe nabasomeseza ku kigambo kye bayita submerging nti abasajja abanyarwanda batandise okwekwata eggwanga Uganda baliyingira baligatta bate ku nsi yaabwe mwakirabye bulungi nnyo nga bagudde ensalo abanyarwanda bayingidde eggwanga bali mu kukola kye tuyita celebrations nga baaniriza muzzukulu waabwe muhoozi mu kampeyini zaabaddeyo mwalabyeko vidiyo emu ng'abasajja bano boogera ebigambo bino mayinza ebyange ne pulezidenti yayogedde vidiyo yabyogedde vidiyo eno mwagire bulungi nnyo sajja apulodinze wano ne mwagirabye abasirikale abadde boogera sajja apulodinze wano ne mugirina kandaba wona maaso bwegifuna tako 1 minute ndaba nsobola okufuna vidiyo eno ahayiino wano Make sure those people who are not happy this country. Right? Are we together, my friend? Now. Right? Physical. People who get big. Are we together? Meaning the last date of the retirement of the general 20. All of them, right? Now 2026. Sigenda jiza nnyo lweso nga mwagirabye nekyejjala bajjukiza abasajja n'abakazi batandise okugjayo emitwe gyabwe bamaze okusubmerginga okwegatta kati bajjayo emitwe gyabwe bajjayo tebayita true colors nti they are Banyarwanda, they are real Banyarwanda, they are not scared anymore. Nkujira njagala otegeere gwe munnayuganda ova mu north mu east mu central mu west. The Rwandese people who occupying Uganda right now, they are coming out of their graveyards. They are now occupying the country officially. Gwabadde aliyo nga tumanyi nti eggwanga balitwala Abanyarwanda batandise okukulagako bavuddeyo kati boogera openire kyenkugamba bulijjo otegeere nti bw'olabanga omufu avudde magoomi natandika okufuuwa sigala ng'ali mulimbo manya nti tagenda kuddayo gyabadde batebanjulayo sigala kati bw'olanga emirambo gitandise okuvayo gyogera olulimi luno kitegeeza nti olina okulwana ennyo wabadde ebuzaabuza ng'afukaanaaba. Njagala kubuuza ku bantu bonna ababadde ku boda ono muzzukulu w'Abanyarwanda nga waali kwabaddeko Abaganda bameka? Tekwabadde.
era bonna babe parade nze bonna mwabulungi nga bonna Banyarwanda bakulaga kati true colors zaabwe nti basa bavuddeyo kati basa facing tukita kusa facinga ng'omuntu wona ogwa mu mazzi omulambo gwe bagandi munaku 2 gujja kuba guvuddeyo kuveeyo ne gudda ku mune gobulukuka kati Omunyarwanda bulukusa akyogera kate ng'omusizi agule Sitaani nti yenze luli babadde bakitya era mujjukire nti najja nnwana nabo kubajja Banyankole ng'abantu ku social media bangamba simanya mu tribalistic simaye biki kati bamaze okuvaayo bavuddeyo kati bakyogera kate mugenda kukola ki kyembadde mbagambanga nga temukitegeera kati bavuddeyo njagala omuli mu history wa Uganda yenna ddiru wali olabyeko ebintu bigenda mu maaso mu Uganda kati nga ebitambula essaawa zino they are surfacing right now bakulaga nti aha kati tuvudde kubanga buli wambe baliwo kati mujja genda mpola nga mutegeera ebintu biri byembagamba kubanga mulwawo nnyo okutegeera tuvuddewo kamale okuzanya supplementation oba okwongereza ku video gye nakola ku Saturday nga mbuulira Bannayuganda obulungi bw'okuba nti olina ettaka ate ng'olina okulula n'ettaka lyo. Omukyalo ono simumanyi Munnayuganda awangalira bweru agenda babuulira then okemba information esembayo mugenda kutya. Video audio eno ya mukyala nga ayongereza ku kinabaga nti gwali mu diaspora gy'oli si ewammwe gy'olina okulwanira okujja Omunyarwanda ku ttaka lyo omanye value y'ettaka era otegere nti olina okulwanirira ensi yo. Wuliriza bulungi nnyo. Ngenda kudda ku point eyandese. Point eyandese nabadde mpuliriza Lumbuye byayogera ekigambo ekikwatagana ku ttaka. Ekigambo ekikwatagana ku ttaka. Uganda, we are so lucky for what we have. Uganda tulina ettaka lyaffe tulina okulirwanirira oba tulifiirako tulimanya nti at least twagezaako ne tulirwanirira. Katugenda tugamba nti bw'ogenda e Bulaaya banaabala wano e Bulaaya Lumbuye agenda ayogera ekikwatagana n'ebijja. Ebijja kintu kikulu nnyo, kintu kya mugaso. Kati nze ndi wano nze ni mukyala mugisu. Zenne ekijja kya taata wange, ekijja kya taata wange mu luggya, ekijja kya maama wange mu luggya, ekijja kya baganda bange mu luggya. That it makes me who I am. Kinfuula kikyendi muli mu Luganda. Kwegamba Oluganda sigenda kulwogera nti ndi professional but at least mugenda kutegeera nti kyenjogera. Kwegamba kyenjogera mujja kukitegeera nti kyenjogera. Tisigenda kukyusa Oluzungu kubanga Oluzungu si lulimi olwaffe. Kati ekinya wano Lumbuye agamba ettaka kintu kya mugaso naye kati gwe omuntu ali e Uganda tosobola kukitegeera. Ogenda n'ogamba ze bananze bwe ntunda ettaka lyange bampemu ak'okulya. You come the poor ofuuka omuntu omunaku asembayo mu nsi bw'otunda ettaka lyo. Kwegamba there is nothing you can compare with your land. Ettaka kyekintu eky'obugagga ekikyasinze mu nsi muno. Kati nze mbeera wano mu Buzungu Lumbuye kyabadde ayogerako ekijja wano ebijja wano mu Norway babeera n'ekinnya kimu. That is what the family can afford. Kati ekinnya ekyo omuntu asooka okufa kagamba kwegamba nti abasajja be basooka okufa. Kati omwami bw'asooka n'afa ne bamuteekamu ekyo ekinnya walina okuyita myaka 10. Kakati omukyala bw'afa before that emyaka 10 nga teginaba kutuuka kati babeera balina okumwokya evu baliteeke ku gundi kumpi ne bbaawe. Naye kakati bw'afa ng'egyo emyaka 10 giyiseewo kati ate babeera balina okumusima ate ne bamuteeka ku ngulu kwa bbaawe naye walina okuyita myaka 10. Ate kati mutabani waabwe omukulu n'afa naye ne bamuteeka kuli. Kwegambe ekinnya ekimu ne kibeera nga kyekisitudde family yonna. Kati ekinnya ekyo family erina okubanga buli mwaka ekisasulira millions 2
kati milioni ezo bbiri tezimala ate kati buli mwezi babeeranga balina ssente ze balina okuwaayo okubeera nti city council ewaffe kye tunaayita city council ebeere ng'ekikola ki ng'ekikirininga ekyo ekinnya kati obugagga bwe tulina e Uganda tetubulaba kubanga bano abasajja batusiriwaza ne batufuula abasiru tulina okugenda Saudi Arabia okunoonya obulamu tulina okugenda Bulaaya okunoonya obulamu naye ng'obulamu bwe tulina e Uganda obulamu bwe tulina e Uganda omuzungu wano bano abantu bagenda batusiriwaza kwegamba ne batubiika amaaso kwegamba tubeera abaddugavu tubeera nga tuli basiru tetulaba kati tufuna oyo omusajja kati atufuga leero naye n'atusiriwaza kwegamba n'akozesa sisitemu emu bano colonialism ze bakozesa kwegamba ne batusiriwaliza muli kwegamba ne tusigala nga Abannayuganda nga tuli basiru nga tetulaba wano omuntu wano kati wembeera wano munoolwe ne bw'ogula ennyumba bw'ogula ennyumba toliggisasula n'ogimalayo kati oyinza okugula ennyumba afamire babeera n'ennyumba kati bw'atuuka awantu ti kati omwana we agenda kugisikira omwana naye kati watandikira okugisasula kwegamba tofuna ennyumba nti kati ewedde kubanga taata wange yali agisasudde asasulanga omusolo ennyumba ngimaliriza nedda kati woogikwati taata we wakuguliza ennyumba woogikwatidde ennyumba kati naawe wootandikira okusasula omusolo nga bw'otandika okusasula naki n'obusulo obulala obukola ki obujjirako naye kakati wano ate ennyumba zaawano zonna zibeera na loans kuba mu banka tewali muntu abeerawo ng'alina ennyumba ye kwegamba agamba nze ennyumba yange ena nagisasula nagimala tewaliyo omuntu alina ennyumba ye nga yagigula kwegamba ng'ewaffe omuntu bw'obeerawo nga weetengeredde ng'ennyumba yo kwegamba nga wazimba amaka go wagamala nga wagazimba nga gali awo ono omusajja atuleetedde obwavu kaakati nti ate tugenda mu mabanka ne twewola ssente ne tuzimba amayumba tegabeera gaffe ate banka ne zijja ne zikitwala kwegamba omusajja kwegamba batufudde abaavu batufudde barefugee mu nsi yaffe kwegamba they have made us poor in our own country to compare with what we have been all our life if we look back and see what we have been. I've been living in Norway for all these years, but if I look back, how my family lived in Uganda, and if I see the life we have in Uganda, I think we have to fight. Tulina okulwana. Tulabe tukola ki ebyaffe tubirabirira. Ettaka lyaffe tebalitwala, bano abasajja tebatwala ettaka lyaffe. Tulina okulwana. Tulina okusabira obulamu bwa Kabaka. Nze ndi mugisu naye Kabaka nze nakulampulira Kabaka awangaale. Awatali Kabaka awatali Buganda zo mugisu sibeerawo kakati zo mugisu kagaba babeera bambe kati abagisu tutwala abantu nga mitwalo meka simanyi tuli mitwalo nga tulina mu millions kati babeera batumira bumizi mugisu but I feel like part of mumizi like nakulanga nga manyi Oluganda nga manyi Kabaka buli olulimi lwenasooka okusoma lwenasooka okuyigana nasooka kusoma ki Luganda kwegamba ekirya Kabaka nafa ekiri Abaganda kyekigenda okulya nafa Abagisu webale nnyo okuweereza webale Lumbuye webale kuweereza webale nnyo okuweereza wangaala tusabire Kabaka awangaale webale nnyo kubanga byonna byogenze ng'oyogera byonna bituukirira webale nnyo okuweereza wembagambira nti gwali eyo nga tomanyi mulimu gwenkula ku social media ojja kifuwa ng'okizza munda ensonga lwaki natandika program eri muli Mbulange Mmengo nze ng'omunnamanya kubanga life y'omu diaspora ngisomye ngitegedde ngimasterinze ne mu nsi ze situukanga mu nkola nnyo research omukyala wona akugambye nabadde mbagambe ebbanga lyonna nti mu diaspora tobeera na kijja kyammwe nti mugenda kuziika wano mupangisi mugula ekituli ekinyeki nya ku mukaaga wansi kyekijja kye mulina mwenna famire yammwe ne bateekayo gwe kitaawo bamama oyo asooseeyo era mu kinnya kyekimu bagenda okuziika kitaawo mwe bagenda okuziika bagenda okuziika omwana wo naye buli mwaka ekinnya ekyo mukisasulira miliyoni B mu City Council okukikuuma nga weekiri buli mwezi mulina omusolo gwe mukisasulira ekinnya ekyo 4/6 ekinnya ekyo kyekijja kye mulina kyo miliyoni 2 zonna kisasulira sente za musolo gwa Council 4/6 nga mulina kati ekijja kyolabwa mu bakya kitaawo ye poloti gye mulina mu diaspora ne poloti eyo gye bakuziikamu eyo 4 ku mukaaga
webazika kitaawo bagenda okuziika kati asose bamuziika addamu ne weefiisa before 10 years bakwokya evvulo ne baliteeka mu kakebe ne baliwandikako nti ono gundi time bwetuuka ne bakyusaamu nawe ne baleka bakuteekayo ng'oli muvu kati zanyisa ettaka gana okulwanira obwakabaka bwo omusoga omunyolo omukonjo omutoolo omunyankole nga Museveni kyayagala kubatwalako ttaka afuuke custodian w'ettaka kubanga nkimanyi nti bakabaka babeerawo baba balina obuyinza okuuma ettaka ly'abantu baabwe yensonga lwaki mbadde nnwanirira kabaka wange kubanga nkimanyi custodian w'akataka kenina futi 15 ye custodian w'ettaka eka gy'olina ye custodian y'ettaka Mailoland gy'olina ye custodian wa buli kimu ky'olina oba oli musoga oba oli munyolo oba oli mutoolo oba oli muki ng'olina ettaka mu Buganda oba olina proti mu Buganda ye custodian kabaka w'abasoga ye custodian w'abasoga ku nsonga z'ettaka kabaka w'abatolo ye custodian w'ettaka ly'abatolo mu ttolo ebunyolo y'ensonga lwaki nakola ekintu kino the moment singa avaawo Museveni kyayagala kweddiza ttaka lyonna abeere nga ye nannyini ttaka nga mugenda kusasula omusolo akugambye ku kyamayumba ekyo sikiddamu terya owninga nyumba for life mu diaspora council tax property tax ne looni ze ziringa looni n'omusolo gw'okusikira kitaawo nnyoko ng'afudde nako olina okugusasula yensonga lwaki abantu abasinga obungi bayiika windows bw'oba okyalina obudde obw'okufuna ssente n'ogula ettaka mu Uganda nga terinda n'abuuka sabira nnyo obwakabaka bw'olimu gy'osibuka kabaka wabwa bulimu awangaale vva ku nkweze ng'ezoogera ebigambo kubanga bano bakozi ba Sitaani abajja okuseereba abajja okuseesaamu Museveni atwala ettaka lya Buganda oba erya Uganda kino kibagamba bino ebigambo muli bijjayo nga Lumbuye oba wendi wasiriiwo muliga omusajja ono yatugamba nga gwali mu diaspora ng'owagira Museveni nga n'embeera eri mu diaspora tonagitegeera bw'obanga otwala engala biyongo oli mu diaspora nga tomanyi system bw'etambula nkwegayiridde Lwana twegatteko tulijjeko Museveni omuntu yenna akubuzaabuza ng'aga nti Museveni abeere mu Uganda nga si Munnayuganda oba omala biseera buli kimu kibagambye sina kye sibagambye kati gwanvuma ku lwakabaka wange nga mulwanirira abeerewo nga custodian oba omukuumi w'ettaka lyange oba ettaka lyo oba eriyo omuntu yenna ali mu Buganda oba mu Uganda mba sikutegeera yensonga lwaki abamu temujja kumutegeera kubanga temukimanyi Lukwago ne cabinet yo eya Kampala City Council ne ba district chairperson mu namba yagala wano ku video njala ko bazannyo abatandise ekisinde ekyokulaga ebinnya mu Kampala wonna ne mu Uganda yonna mu bali nnyo bali ddala naye ndi wano bagamba wadde mwakitandise yose linava naga nti with immediate effect atadde obuwumbi nkaaga bukola enguudo mu Kampala oyo gwe bayita Museveni ajja kyogera nti zigenda kukolebwa Lukwago mawodde nga yekubye emizimu busimanyi ti ate Lukwago kennyini atula ku board esayininga ssente enguudo ze zimu zaakulwa ku mirembe gya Muteesa ejamini teziteekwa nga mukolansi mulala niyo okuba tulina abasajja abanafuna ababbi okuva ku bannamusisi okuva ku baane kubayiga bonna abasajja bazze babba ssente nakati bakyazibba njagala kubalaga nti ensi zino ezaakula zaava mu kukola enguudo kati bakola maintenance ali cheap ate akolebwa magombolola ensi zonna ezikulaakulanye zirina federal system of governance yeeruwa nti Kampala City Council nga Kampala City Council yebeera waggulu gana amagombolola nga Makindye Kawempe Lubaga gonna gali independent gasoloza omusolo mu bitundu byagwo era omusolo tegenda mu City Council omusolo gukola mu bitundu byagwo gamba ng'okuddabiriza enguudo okutegekera ebitundu ebyo okukola buli kimu kye balina okukola kati system y'okukola enguudo mu Uganda ya 1800 nfu ngenda balaga system empya yeeruwa ate ngeri cheap bagambye batadde obuwumbi nkaaga okukola enguudo zino bagenda zikola batya bagenda kukwata akamotoka nkaliko ettaka bakaleetereko ensawo za sementi nga 3 n'ezaalayimu n'akamotoka k'amazzi babinyige babikudono buno obukuba bagaye nti abo bakataddewo ebaziri ekinnya bagende mu maaso bwe kiba si kyekyo bajja kuleeta gulede eyolewo kolansi yenna baddemu bagende bakoze kolansi naye nga geegi kigo batadde ku kolansi oyo ku kkubo nga geegi nfu mu nsi ezikulaakulana
tebakyayolawo kolansi yenna mu nsi ezikulaakulanya waliwo sisitimu empya yino waliwo kye tuyita recycling yeruwa already ko balikola nga libadde kolinga bwe bikasabala nga likadde oba lirimu ebinnya waliwo machine gye bayita mira waliwo ze bayita alpha mira waliwo ze bayita cat mira oba recycling machines ejja nefuna record z'oluguudo lwabaalukola baga nti oluguudo no twalukola bwe tuti ne chorus twateekako inchi 3 oba 4 kati oli n'aleeta ekimotoka ekyo in fact baleeta emotoka zibanga 4 baleeta eyo mira ne baleeta brush ne baleeta zikaria zino zitipa ne baleeta ne squeezer enenyiga ze motoka ezi zisobola n'okukola kilometers 10 within a mere day nga bali cyclinze kolansi oyo aliwo tekyetaaga abantu bangi nnyo kyetaaga abantu batono mira eno ekola etya kyengenda obbalaga mira eno egula empya egula wakati w'emitwalo empya ez'okuba egula emitwalo wakati wa 4 oba ku 5 ejja $. Second hand ng'ekyakola egula emitwalo 3,715 mira kati emmotoka eno ekola etya bajja ne bagaa tugenda kukola luguudo lwa Nabugabo ne bajja bagisimba ekikubo kitandikira ne bameasuringa obunene bwa kolansi ku kompyuta wali ne bagamba nti inchi 2 n'asimba ekyuma ne kinjira inchi 2 nga kigenda kukalakata kolansi ono nga kimukalakatawo nga kimubaafu k'obuwunga ngeri bwe kimuyiwa ku loole eno bwemala okujjula ng'emuzaayo ku kitebe gye baddamu okufumbira kolansi ne kimuleeta ng'ayokya kati mira eno bwemala okukalakata kolansi eno ng'emuli cyclinga emuyiwa ku motoka weye ku motoka yagenda kati brush ene ejjeeyera ng'etereza ewali ekinnya eri squeezer ebayiwa ettaka squeezer nejja n'enyiga ettaka nerirevolinga ku level mira we yalidde eri emotoka yasoose okutwala kolansi oli mu ddakiika 15 ba 2 eba ekomezaawo kolansi oyo kati bwe komyawo kolansi oyo again ne bamuyiwa ku kimotoka kiri ekibayiwa mabega nekireeta nga kiyiwa kati eri squeezer nejja ng'enyiga kolansi oyo enyiri yenyiri wataddewo ekkubo ne literera ku bbeeyi entono ennyo naye bano bajja n'ayolawo kolansi yenna n'amuzza ebbali ne baddamu ne baleeta ettaka ne bayiwawo simanyi malamu ne bayiwawo simanyi laimu ne baleeta ne bakola kasasiro mungi nnyo mu bintu ebitali mu magezi njagala mbazanyire video zino Lukwago ne gavumenti ya Museveni mulekerawo okubba abantu ensi zaava mu buvuyo mukola ensi ziri mu nsi ndala kyekino kyembadde mbagamba Lukwago video ngenda ziposting enkya ku macha ngenda sura nga posting ze ebichukuli eno eya video zine engero gye bakola mu engero gye baziri kolinga ngenda gikola nkya ku macha ngitekeyo ku macha ne kati ngenda kukola eno mujite kuba zino mugenda ne mutwala sereza gavumenti ne mugenda okubera muloji nga muwuje biwojo na mulomo kola ebintu bino yino
bangambi light nyingi nnyo okamala okujjako light ndabe omala okulaba if it is possible nti wano musobola ogiraba obulungi simanyi omunagira bulungi kanji bazanyira wamu basobola ogiraba bulungi same kyekimu temusobola ogiraba bulungi temusobola gira bulungi naye bazipositinga enkya kale ndowooza video zino ngenda zipostinga kansule zonna nga zipostinze munasalawo eruwa ey'okulaba kubanga light erabika esusse eri ebicupulingira gipostinga then mpostingi neeno enkola empya ey'enguudo mbagambye ekimotoka kimu kino kimmira kigula emitwalo ekimotoka kigula emitwalo 375,000 ejja $. Emmotoka eno emu oba system yayo yonna esobola okukola enguudo z'omu Kampala mu myezi 2 n'ekitundu zonna ng'ezimaze. Kubanga ono gwemeketa n'emufuula enfuufu bamuteeka mu zino zigundi zino ziroole zitipa ne zimutwala ne bamufumba within a minute ne zimuzza ne bamuyiwawo ne bamunyiga oluguudo nga tekyetaagisiza simenti ate muyolewo nedda yennyini yaliwo muddamu ne muli cycling eno mmira kyekola. Muyinza okugamba nti embali bayiyo eyo yesi emmotoka gye mbagamba eyo emmotoka gye mbagamba egula emitwalo 37,500 eyo yegaaya kasikola nsi yenna nemuzza mu fomu y'enfuufu ne bamuzzayo bulungi nnyo ne bamulisa kolinga ne bamufumba naddanga mupya ne bamuyiwa bulungi nnyo era ne kikolebwa. Enguudo zante zeetaagadde omwezi wadde omwaka wooyise ku makya ku saa 12 ogenda okudda ku saa 10 ng'ova okukola ng'oluguudo lwaweddedde emmotoka ziyitako zidduka oba kilomita zimeka nga baalumaze dda nga tosanze sumira abantu simira okumbakola no kiri ekintu eki system zino buli gombole sobola okugula emmotoka bibiri okusinziira ku gundi ku nyingiza yaazo buli gombole sobola okwegulira emmotoka bino. One tebigenda kuwa musolo buli gombole tokowa n'emmotoka bino bibiri tebigenda kuwa musolo. Shipping government esobola obiteekamu ssente ne bijja muve mu bintu by'ekisirusiru eggwanga lyaffe mulisaanyaawo. Kampala alinganga amalaalo ng'abantu basasula omusolo oyingira mu Kampala mulinga agenze mu Katanga. Wante tokyasobola kulaba kugula edda esenze ettaka basendawo kolansi no eno yokka miira recycling machine emulyanga egaya biscuit ngeno bwe kale abatamanyi miira mulaba amanyi abalaba video zino ez'abalimi mu America oba mu nsi ezisinga obungi balina zi machine zino ezikoola oba ezikungula kasooli ng'ejja neyita mbweti kasooli nagwa mu kyuma nekikongola kasooli nga kimuyiwa oba nekikola ki nga kikongola kasooli oba kikongola egundi ani sunflower nga ezo zimu ku machine ezo kati bwe kiwe kikola nti kirya kola nso ne kimufuula empumu nga kimo kasukeno mu loole eyo nejjako netwala ne bafumba within 30 minutes nekomo ne bamuyiwawo ne banyiga. Ziri emmotoka nga 3 oba 4 zeetaagisibwa ne mu muddaano kuleeta wheelbarrow n'akamotoka akaliko mukola kolansi nga te sente muzina kati ezo biliyoni 6 zokka mukwateeko biliyoni 6 mukwateeko biliyoni 40 mugende mugule ebimotoka bino buli gombola mugiwe ebimotoka 2
ate bino bya state council si bya government mujja kulaba nga buli kimu kiteredde ne muli omwebuzabuza kubba bubbi gwe mulimu gwammwe kale n'olw'ensonga eyo sigenda kusukkawo ngenda bapostingira video zino zombi eya MK ey'ebicupuli tambuza ebicupuli na zino video mukama abankuumi na takumira mpera tujja sikana ku lunaku olulala mweraba